wali badde weesiba kukukuŋŋaanya bugagga mu kifo ky'okugenda okusoma kuno okwaffe okwaba musiba mataayi bwe mba mutegedde bulungi mu katambi naye nandyagadde okudda mu bigambo bye bwenti nti teriiyo afuna ssente okuggyako ng'asomye naye okusoma kuno kwawukana. Olaba omusajja gwe bayita Sanders owa KFC contact of fried chicken, oyo omusajja puliida yasoma bwalooya, obwalooya bwalema, okumanya obwalooya bwe bwalema yalwana nako ne kirayanti we. Naye omusajja oyo ensi bw'emala okumunyiga yajjukira maama we bwe yamuyigiriza okusiika enkoko, n'asitandika okusiika enkoko. Enkoko gye yasiika ebunye ensi yonna, yeeyo KFC gy'olaba gye tuyaayaanira, ebunye buli wamu enkoko ya KFC, naye nga yakiyigirawa waka. Bwe buba nga obugagga bw'oyogerako okubufuna namwe muteekwa okubaamu okusoma. Okusoma kwe kuli kwa njawulo ku kuno, okusoma tekutandise kaakano. Naye ekizibu we kiri gwe kwe kulowooza nti ekyo kye wafuna tewasoma, naye wasoma newankubadde tewaweebwa ki baluwa. Waliwo omuntu asoma n'afuna diguri naye ng'obugagga okusoma akufunye n'afuna diguri naye ng'okugaggawala kwe kugenda kuva mu ebyo bye yayigira ewaka, gamba okuluka ebisero. Togamba nti oyo obugagga bwe tabufunye mu kusoma. Nfuna taddemwako okusoma kuno okwaffe okwaba musiba mataayi kugaziya emikisa gy'okugaggawala. Kituufu oyinza okuba ng'osobola okugaggawalira mu kukwata enswa ku kyalo ky'ewammwe oba enseenene ng'oli w'e Masaka, naye watya singa oba omukugu mu kukwata enseenene oba mu kuvuba, kyokka ateera mu ngeri y'emu nga olina n'obuyigirize obulala, gamba ng'okuba omusomesa. Sizoni y'enseenene bw'eba eweddeko osobola okusigala ng'osomesa. Tekigaana kubanga mu nseenene mw'oggye obukadde 20 mu sizoni emu, ky'otasobola kujja mu ki? Mu kusoma. Waliwo emirimu ng'obusuubuzi, omuntu asobola okuleeta eby'obugagga ebingi n'abifuna. Katugamba olaba abasuubuzi, oli asobola okugenda e China n'aleetayo ekintu n'akitunda n'afuna amagoba mangi, naye bwe wabeerawo n'abalala abakitegedde bagenda kumuvuganya oba okkiriziganya nange, ojja kwesanga ng'onfuna eyo tebeerera. Naye kakati nze yasoma ensoma yange kuba nze nasoma obwa puliida, ninayo omusango gwenja okuwoza ku Lwokubiri, gwenja okuwoza ku Lwokuna, nina akantu kange ako newankubadde tekavaamu kuzimba kizimbe gali kwoleka mu Kampala, naye mbeerawo. Yabaffe kamubuuze Muzeeyi Magala, ebizimbe biri bimeka mu Kampala ne bannyini byo bali bameka? Ayinayo abantu 50 abalina bigali kwoleka. Osobola okusanga abantu batono naye nga balina ebizimbe bingi. Edda nayimiriranga ku paaka enkadde waggulu nendaba emmotoka wansi ennyingi nga temuliimu yange. Naye okimanyi nti waliwo abantu abatonotono abalina emmotoka ezo ennyingi. Osanga omusajja omu ng'alina emmotoka 20, emmotoka 10. Naye munnange buno obuyigirize bw'oba obufunye weeduukuuza wekka n'ogaana okusomesa abaana naye nga wayiga obusomesa. Ensi bw'ekukwatako ogenda n'okola ki? N'osomesa. Kamubuuze akimanyi nti abagagga bangi bwe bava mu bulamu bw'ensi eno teriyo asobola kuddukanya bya bugagga byabwe.
nga bw'ayogerera abaasoma bwe babeeranga ebyobugagga byabwe bwe kubanga ddala okusoma bugagga teryabusikira naye ne bali bagaggawala ne bakuŋŋaanya ebintu naye nga biyimiridde ku mabanja bangi ku bo gye bali amabanja ne gasigala mu famire era ne batadde amabega mu kufaafaaganirwa n'okuggwebwako ebyo ebyakuŋŋaanyizibwa naggwano waabwomu ndowooza bangi naawe obamanyi bavudde mu bulamu bw'ensi tewasigadde bya bugagga okuggyako abatonotono era kanjogereyo omu kwabo abatono bamuyita Mulwana bwe yava mu nsi amakampani ge gasigala gakyakola ki gakyatambula kakati awo yenjawulo abaasoma bano basobola okuba nga gwe tolaba kye bakutte kya muzinzi naye mu butono bwabwe obwo basobola bangi okutegeka obulamu bwabwe ne babeera mu bulamu obulungi newankubadde nga tebali mu bugagga buli obwabassa bintu obudde bwabwe bungi babumala mu kuwagala bwongo nga basomesebwa naye babeera mu bulamu obwo oba oli alina ennyumba ng'eri ku 5 ku 100 naye ennyumba eyo n'ebaawo mu mbeera entegeka obulungi okusinga okuba n'ebizimba 50 naye nga bigenda kuggwaawo oluvannyuma lw'ono okukola ki okuvaawo ekirala munnanga okimanyi olumu nti abagagga naddala abataalaba mbaawo nnyingi batera okufa eby'emirimu gy'abaasoma olw'okubanga balaba nti olugezigezi lungi kankuwa ekyokulabirako bw'oyita omusajja eyakuguka mu by'obulimi akusimbira omuddo ebimuli mu kompaawundi yo ayinza okugamba mukama wange tusooke tutwale soil samples tumale okutwala mu meekenneenyezo laboratories tulabe omuddo gwa ngeri ki ogusobola okudda ku ttaka eryo tukebere degree of acidity degree of alkalinity soil pH bw'owulira nga gwe weekolera ssente zo mu owino n'ogaggawala oba omukusuubula amajaani olowooza nti omusajja ono akola lugezigezi naye bw'oleeta ono omusajja w'okukyala asimbe busimbi bw'asimba omuddo nga gugaana okudda nga muddamu paka lwe gukola ki lwe gudda naye ono obukugu bwe bumugamba nti alina kumala kwekenneenya ky'otayagala naye ng'amazima gali nti ago ge gamu ku makubo ng'era bw'olaba bwe tuba tuzimba ennyumba ebaako pulaani osobola ogikuba nga tewasoma kubeera architect naye era bwe batuuka okusasula nga ennyumba katugambe yuno egenda kuyisaawo oluguudo ennyumba eya pulaani bagiwa ssente nnyingi bw'ogigeregeranya naki neeno etaliiko ye lwaki ngende eyo tugende ku bulwadde omulwadde yeekatankira eddagala nga tebamaze mukebera emikisa mingi nti asobola okuba nga ajjanjaba kataago ng'ate obulwadde bwa kibumba kuba ateebereza buteebereza obukugu bwasukka butugasa nnyo mu bukugu omwo mwe muva n'okwongera okutumbula obugunjufu mukulu Magala njagala mujjukiza nti bino ebyokuyigiriza abantu byava dda eyebuyonaani n'ebugereeki okuva edda baazuulanga abasajja abagezi ne babasindikira abaana baabwe banyumyenga nabo ne wano wennyini wano ewaffe we tuli baasindikanga abaana ne batuula ne bajjajja ku byoto ne babayigiriza eby'ensonga enneeyisa n'ebiringa ebyo okwo kwonna kwabanga kusoma era bangi abakugu baavangamu so tosobola kunafuya kusoma kukulu nnyo obugagga kirala osobola okugaggawala naye nga naawe tutegedde bw'ogaggawadde naye kyotategedde bulungi bw'okifunye kizibu okukikuuma naye bagambye nti ebyobugagga babisikira ani yali asikidde diguli ze mufuna ezo ekyo si kyekikulu olaba ekikulu kati ye atunuulidde nnyo okutegekera n'atatunuulira kutegeka oba onfunaawo ekituufu ne mukulu Uhuru Kenyatta yakyogerako n'agamba nti okusoma n'ogenda okozesebwe si kyekisinga obukulu wabula okutandikawo bizinensi yo kyekisinga kuba mu bizinensi yo osobola okuleeta omwana wo n'omuyigiririzaamu
ne bizinesi eyo n'agisikira ng'ofudde. Ate tosobola kuddira mwana wo omuleete asikire omulimu gwo. Ontegeera awo. Naye era ne mu bizinesi bw'oba omuleese oba otegeka mutegeke. Okutegeka okwannamaddala kuli mu kusoma. Ne bw'oba nga gw'osomesa omusomesa kutema nnyama. Bw'onookola obukozi ettemero ly'ennyama bukya. Naye nga gw'ogirekedde tewamuteekateeka ngeri gy'atabula masavu na nyamanjere na magumba. Kuba amagumba nakyo kitundu kyante. Kale nno olwo tolibeera nakyo otegese. Tolina kukoma ku kutegekera. Wabula n'okutegeka oyo gw'ogenda okuleka mu bintu byo. Gwe bw'onooba okuŋŋaanyizza eby'obugagga gamba ng'ettaka. Naye nga bw'oleseewo balisikire si bateeketeeke. Ogenda kuba na bantu kyaba banaddukanya eby'obugagga ebyo. Mu kuteekateeka mulimu n'okusomesa. Ndowooza onfuna kyengezaako okulaga. Ssebo mukulu Magala okukuŋŋaanya obukuŋŋaanya eby'obugagga bisikirwe. Naye ng'abagenda obbisikira si bateeketeeke. Oyinza okwesanga nti omala biseera olinga jjo obwoya mu kkukuuzi. Atuwa amagezi Mahatma Gandhi bw'aba ayogera ku bibi 7, ekimu ku bibi 7, 7 evils, agamba nti okugaggawala nga tokoze. Erimu ku makubo agagaggawaza nga tokoze kwe kusikira eby'obugagga. Bw'osikira ebisikire oba tomanyi na butya bw'obitambuza kuba tebyali bibyo. Ntera okuwa ekyokulabirako watya nga jjajjaawe yaleka kalina eriko ne swimming pool naye nga yagirekera ggwe. Tosobola kalina eri ejyamu akawumbi ka ssente naye ggwe gwe bagirekedde obugagga bw'olina bwa miliyoni nga 2. Tosobola yadde okuzzaako langi. Tosobola kusasulira masannyalaze. Tosobola kulongoosa swimming pool. Tosobola kugisulamu n'ogirabirira nga kyosobola okukola kugitunda. Naye bw'omala okugitunda akawumbi ogenda kukakola otya ggwe atali muteeketeeke. Kyova olaba abamu bwe bamala okutunda ne bafuna olwo ne balyoka bajjukira olunaku lwe baazaalibwa ne bakolanga obubaga bwa birthday kuba si bateeketeeke. Leka nkubuuze nga wasikidde trailer eriko emipiira 24 ne bagamba eyo trailer yiyo giteekeko emipiira etambule kukolera ssente nga toyina ssente zigula mipiira 24. Trailer eyo eba tekuyise mu ngalo eba tegenda kuvunda eggweewo kubeera kikwetaagisa okuba ng'oli muteeketeeke okusobola okumanaginga obugagga obwo bw'oba olekeddwa. So aleke kutufeebya na kutusekerera. Ffe twasukka teri muyigirize wa kuzannyirako. Kyova olaba ne Mungu abuuza nti benkanankana abo abamanyi n'abo abatamanyi. Obugagga buweebwa buyenna muntu yeesanga ng'agaggawadde kuba Katonda agabanga bw'aba ayagadde. Naye ekibuuzo osobola obbusigaza nga toli mukugu. Abamu bagamba mbu bwe bagaggawala basobola n'okukozesa abaasoma. Kituufu. Naye gwe tolowooza nti oba mu kaseera kaakatyabaga bwe baba nga abakubalira nga bye bakubalira tobimanyi. Totuuka ekiseera n'ogamba naye abantu bano oba banziba. Asonga tumbawumba ensonga eyo gikoze bulungi lwakiri. Nga tugiwumbawumba ali awo tuwuliriza kyabiga kikyayinza okufuna n'okudala okwawula ebintu bino ebibiri. Twogedde ku kusoma n'obugagga. Twesiŋŋaana abamu abalina endowooza ng'eya Mwami Magala. Tugikonyeeko tugigazizza. Oba tusiŋŋaana abalina endowooza eri opposite ku ya Mwami Magala nga ye alowooza nti bw'anaasomesa omwana oba bw'anaasoma amaze okugaggawala. Ayagala bugagga naye alowooza okusoma kyokka kigenda kumutuusa ku ekyo. N'omusiŋŋaana nga niwe yalikoze omulimu gw'oyogeddeko
gwa omukulu wa KFC asobola okubaako obuyiya bwakola emabbali asobola okufuna akasente abamu nga tebajja nabikola era ng'omusiŋŋaana anoonya mulimu ng'ekimuli mu mutwe gwe nasoma mulimu gwa butaputa n'agunoonya nga tagulaba oba nasoma mulimu guno nga gwanoonya nga tasobodde kukola buyiiya mabbali walala asobole okubeera ng'afuna embeera ennungi message generally y'abantu bombi. Kaakati kyensobola okukugamba ekisooka engeri eyo eva mu kuwagala obwongo oluvannyuma lw'okusoma ennyo. Sifuddeeyo oba weesomesezza oba bakusomesezza. Abantu abo abasomye be basobola okusigala ku nsi kuno n'oluvannyuma lw'okufa kwabwe olw'ebyo eby'amagezi bye baba bakoze. Okimanyi nti waaliwo omugagga atannaba kuzuulwa mu bagagga abali ku nsi kaakano bamuyita Mansa Musa. Wali omusomyeko? Gwe wamugamba wano yakola okulamaga genda ku lugendo olutukuvu. Emeka. N'ebyo yagenda nabyo bimu ku byagenda maaso n'okulaga nti mugagga afudde. Mansa Musa yali mugagga. Naye taliimu mwabo aboogerwako buli lunaku. Ku lwaki tayogerwako? Anti tayogerwako mu by'amagezi wabula ayogerwako mu bya bugagga ennyo. Aboogerwako mu by'amagezi nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga Nabbi Isa alaihi salaamu, nga Isaac Newton. Owulira buli kaseera bwe twogera ku Newton's law of motion n'ebirala, nga Ssekabaka Sirimaani Solomoni. Magezi, okumanya, okutegeera byebyo ebikusigazaawo eby'obugagga. Kati gwe wali olabyeko gw'omanyiko ennyumba ya Nabbi Isa alaihi salaamu we yagizimba? Tekirina bwe tugiwulira nako. Naye buli lunaku ayogerwako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogerwako lwa ssente. Kaakati bw'oba ebigambo eby'amagezi bye bibeerera bye bisigala naye biva mu kubanga omuntu awagaddwa obwongo. Erumu n'abo abagezi aboogerwako mu biseera byabwe nga balamu baabalabanga ng'abalalu. Kati nga bw'olaba Galileewo. Galileewo gye yawangaalira mu Rome baatuuka n'omutta ne bamugoba mu yunivasite y'e Rome okusomesaayo kuba yagamba nti ensi yali yeetooloola enjuba ng'ate paapa eyali afuga yali agamba enjuba ye yeetooloola ensi. Naye okumanya kwe n'okutegeera byamununula ne bamwogerako ne batuuka n'okwetonda kw'ebyo ebyakolebwa. Kale nabwe kityo obugagga tubwagala naye ate okumanya n'okutegeera byasukka. Bikusobozesa okubeerawo n'owangaala mu bulamu ne bwe bubanga si bwebwe obuleekaana naye mu ngeri ey'empola n'obaawo n'owangaalira mu bulamu. Omanyi tusaba ebintu bisatu ku nsi kuno okubeera successful. Kwe kuyitimuka, kwe kukola. Kuba okuba successful kisinziira mu biki by'oluubiri. Oli ayinza oga njagala amaka amalungi, njagala omulimu omulungi, njagala ekyebagalwa, njagala njogereko mu kika. Yenga y'ensonga ye. N'agamba mbifunye kati ndi successful. Twagala obulamu obulungi. Kalabyako. Twagala obugagga. Bintu bisatu byanjawulo. Okubeera successful, obulamu obulungi n'obugagga. Obugagga. Kuba waliwo abeera successful nga musajja musomesa. Asomesezza abaana ye buli lwe bamulaga omwana gwe yasomesa n'agamba n'ayisa emikono mu maaso n'agamba bannange nkikoze nga ye awulira ali successful. Ye profesa w'oku university ayambadde kawunda suit. Ali mirembe gy'afuna omusaala gwo ogumanyikiddwa oba $3,000,000. Naye tasula ku mabanja nga yeeraliikirira. Saateriyo omugagga ng'abanjibwa buwumbi. Y'oli yendaba eyiye agamba nze soogerwako naye nsomesezza abaana abambise mu mikono gyange ku university. Kasi ogamba nti osobola okuba omugagga nga bakubanja? Era bwe kiri. Nobeera ng'oli mugagga? Abasinga obungi mu ggwanga lino bali mu liabilities.
babanjibwa buwumbi yensonga lwaki bwe bava mu bulamu bw'ensi ebyobugagga ebyo bitwalibwa ne biggwaawo. Abagagga si bangi mu ggwanga lino, ge mazima. Era omanyi ekiri waggulu ku nvubu okiraba egudde. John Sebaana Kizito ow'ekitiibwa yasigaza ebyobugagga, yagenda okulunda embogo naye ebyobugagga bikola ki? Tubirabako. Weebiri. Naye sijja kubuulira mannya g'abalala abagenzi okulunda embogo ebyobugagga ebigenze nga banka zirina bitwala. Oba ontegedde. Kati successful, oli ali successful asomesezza abaana. Ono alina obulamu obulungi. Okimanyi oyinza okubeera n'obugagga obulamu ne buba bubi. Olyawo bintu biganye, buli mwana akola atya, obeera mu kulwala buli kaseera, obeera mu ki, naye ng'ate ofunye success kuba oyagala kwogerwako ng'omugagga mu nsi. Ekirala obugagga werethe twogedde ku bisatu. Successfulness, obulamu obulungi, obugagga. Bw'oba obifunye byonna ebisatu, amiina, kye twalibadde tukolerera. Naye oli asobola okubeera nga muyigirize, ng'asobola okuba successful mu mbeera ye. N'okyokuba omuyigirize oyinza oba kiwayagala wakikolerera. Njagala kusoma bikuleba bweti n'okimaliriza. Okuddamu ekibuuzo ky'osembezaayo obutereevu nkiddamu bwe nti buli gavumenti eba egenderera kulwanisa ebizibu ebyo bisatu: endwadde, obwavu n'obutamanya. Naye ebizibu ebibiri, endwadde n'obwavu, bw'oba onoobirwanyisa osooka kulwanyisa butamanya. Bw'oba onoolwanyisa obutamanya oteekwa okugenda mu kibiina n'osoma. Oba osomedde wammwe mu lusuku, oba osomedde ku ssomero. Naye ku ssomero mu nsangi zino yeewali ba full time teachers, abasomesa abasobola okusomesa, okufuna omusawo, okufuna pulida, okufuna munnabyanfuna. Abo benjogerako n'abalala be balwanyisa endwadde, be balwanyisa obutamanya. Kale nabwe kityo bw'oba onoolwanyisa ebyo ebizibu ebyo, obwavu n'obutamanya, genda osome. Ebirala obirekere Katonda, kuba Katonda yasobola okukuwa n'ogula ettaka ng'ettaka ly'oguze lirimu zaabu. Naye bw'obanga mulimu zaabu, togende wa pulida kukolera ndagaano nnungi n'abo abanaayiikuula zaabu. Pulida ajja kulyako katono naye nga ka mirembe. Ojja kwetaaga omupunta alipunta. Kati n'omupunta abeereko kaamegulako naye yakolera bangi. Okiraba? Naye gw'obeera ku bwerende buli kaseera. Kati ffe abaasoma bwe tuba tukoze emirimu gyaffe tufuna ako akatonotono naye ne katubeezaawo. Era ajja abatunuulira abantu abo. Yeko okimanyi nti n'abagagga bangi ne bwe baba bakoze mukolo ayagala abantu nga 100 be baba bajja ku mukolo. Omanyi lwaki? Lwaki? Alina kyayagala okulaga ensi nti yalina ssente. Abaasoma bangi bagumu. Agamba muvubuka gwe, omuwala wange omwagadde, genda oleete banno 10 bakuwerekereko bajje wano nkuwa omuwala wange mugende. Lwaki? Alina obumativu bwe yafuna edda. Omulala alina ekituli kyayagala okuggusa. Abalala bwe baafuna okusoma mu kibiina ne bafuna ziddiguli, nze nafunawo ki? Ssente. Okiraba? Naye ekikulu kiri nti buli omu yeetaaga munne, kuba gwe osobola okukola nze bye sisobola kukola, nange nsobola okukola gwe by'otasobola kukola. Bwe tugatta awamu tusobola okukola ebintu ebya waggulu. Nga tumaliza counsel, lwakiri tugenda kugera ku nsonga eno katono nnyo. Njagala obubaka bwo eri omulimu gw'abannaddiini okukubiriza abantu. Naye Mungu
takuwa kyotasobola kumanaginga. Sigwa asoose kingamba bagamba niba bizibu era akuwa byonenganga. Waliwo ekizibu ekijja nga kyo si kikyo ng'era tolina kukyeteekako. Kubanga oli musajja ofuna omusaala gwa $300 buli mwezi. Kakati bagambye omwana wo mulwadde kyetaaga omutwala India kumujjanjaba kyetaagayo obukadde 300. Osuubira ekyo ekizibu kikyo sikikyoweka ekyo olina kitwalira Haruna omukambe nsebo nsaba omugambire ku bantu b'ensi eno banyambe. Kati Katonda Mungu akuwa ekyo ky'osobola okumanaginga, si kumusaba busabi. Gwe mu kuwummula kw'omu muzikiti kikyawo ky'oli mu kumanaginga. Ojjukira bwe nakugamba nti nno ndi bw'oba oyagala okwepima mwolaba oba ogaggawadde, sooka obuuze bameka abali mu kukukolera gwe bw'oba weebase. Olinayo b'osibirayo mu kkolero gwe n'ogenda okuwummula n'ozuukuka ku makya nga waliwo ekikoleddwa. Wano mu Africa weewali factory ze bagula ne bateekamu kkanisa. Naye ate abagoberezi ne bagendayo basabe Katonda abawe emirimu. Tulaba nti tuli fane. It's a paradox. Nti factory eggaddwawo eguliddwa naye bagikyusizzaamu n'efuukamu ekkanisa. Eri mu mawanga agaakula Katonda yafa mu kyasa ky'e18 mu Industrial Revolution. Ampuliriza kiteeke mu bukomera nti Katonda yafa. Bo kye baakola baamuvaako ne bamanya nti balina okukola. Karl Marx omucommunist yali tayagala bukristu. Ensomesa etitiibya Yesu. Omanyi lwaki? Yali ezimba obulamu bubiri. Ng'ezimba obulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri. Waabangawo abantu nakati weebali nga bagamba kamboneebone naye nnyina obulamu obutaggwaawo. Ntegedde. Kati ye yali tayagala ddiini. Olw'okuba eddiini yali agamba nti yali ewabisa abantu okulowooza ku bulamu buli obutaggwaawo obw'okwesiima. Naye omuntu ono alowooza ku bulamu obutaggwaawo obw'okwesiima ate n'atafa mangu, n'afuuka ekizibu eri bano abalamu abaliwo abawa omusolo nti bw'alwala balina omutwala mu malwaliro ate ajjanjabwe ku nsimbi ey'abano abakola ye nga teyakola kuba ye yalowooza ku kubeera mu bulamu obwo obw'okubonaabona kuba ajja kunyumirwa buli obutaggwaawo. Kati naawe omusiraamu agaana okukola n'obeerawo mu bulamu nga tolafuubana ngeri ki gy'oyongerako ku byanfuna byo ng'ogamba ndi kambeere wano ndeeta azikaali ngenda kuyingira ejjana, osigalawo n'ofuuka omusabiriza kuba omutemampola gutuuka ne gukubeera bubi. N'okontana n'ebyo ebyasomesebwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuba yakugamba nti bw'oba oyagala okwewonya okuweebuuka obutaba na kitiibwa beera n'omukono ogwa wansi ogusabiriza. Otiisa ne gavumenti gwe bw'obeera nga bwebase mu muzikiti buli kaseera kubanga omuntu okubeeraawo nga takola tali bize kyangu okulowooza nti oba oli awo akola kiro oba ontegeera. Kyekiri kyenkuzaayo mu bukomera nti Katonda yafa mu kyasa ky'e18
mu mawanga g'abazungu bwe baasalawo okuteeka ennyo emphasis ku kukola. Kati olwaleero gwe musiraamu njagala weebuuze ku kubeera nga gwazimbye omuzikiti ne ku kubeera nga gwasaaliramu ani asinga empeera ennene? Omuwalimu wewaffe yatusomesa n'agamba nti gwe omuzikiti gw'ozimbye oli ne bw'asaaliramu nga talina wuzu, gwe kazimba muzikiti osigala ofuna empeera. Kakati gwasibye nga weebase mu muzikiti onoosobola okuba mu abo abazimba omuzikiti, onoosobola okuba mu abo abafuna empeera z'abazimbi omuzikiti. Toliimu, kyava ayagala ogende okole. Bw'oba ogaanye okwejjukiza wekka akukake nti wano fulumawo. Y'okimanyi tetukyalina bifo wootuula butuuzi. Buli lw'oyagala okutuula mu kirabo ky'emmere olina okuba ng'osabyeyo kajuyisi. Okiraba? Lwaki okaddiya kapeti yaffe mu muzikiti ng'ate toliimu mu abo abanaaleeta bwe tunaaba tugamba okuleeta tugule empya? Okiraba? Nze ndowooza nti tayagala bassemugayaavu, tayagala ngajaba. Kyava abagambeko bagende bakole emirimu. Bwe giba tegiriiwo basale entotto engeri gy'ogitondawo. Wateekwa okubaawo ekkubo. Olaba n'enkoko ekeera ku nkya mu katwe kaayo akatono n'etandika okunoonyeza obukoko obuto ekyokulya. Bw'eba terina bukoko obuto yo ne yeenoonyeza. Naye ate gwalinda buli azze okusaala n'omugamba nti owaaye abamu nno balimba. Omusanga ng'akulimbidde mu muzikiti gw'egindi n'addamu n'akuteega ne ku luguudo lw'egindi era n'akulimba. Balina stories ennungi. Mukwano gwange omu yaŋŋamba nti omusajja yamunyumiza ku King Fahad. Yamugamba nteeseteese, nina wano namaze nyalina kusiika mandaazi. Ejjalo njirina, ne kalaayi njirina, ne sigiri njirina, kati njagalayo za ŋŋano na butto. Nambuuza nti mmeka ezibulayo, n'agamba 8.5 bwe nzifuna n'azimuwa. Kati abazze okusaala nga wayise ennaku nga 2. Bw'amala okusaala atambula ne munne, omusajja n'akoona ku munne n'amuyimiriza. N'addamu n'amunyumiza olugero lwe lumu n'emiwendo gye gimu. Ono kyava akyuka n'adda emabega n'ambuuza nti owaaye ensente nazikuwa wazikolamu ki? Kumbe ono y'enkola ye ateegerawa ku muzikiti. Kati nze ndowooza embeera efaanana bw'etyo y'emu ku ebyo mukadde waffe gy'ayagala ekome, ng'ateeka mu nkola ebyo ebyasomesebwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tulina okunoonya edduniya iffe tubeere ng'abagenda okuwangaalako ebbanga eddene. Kitegeeza twefune ebyo bye tunaalya, bye tuneerabirira nabyo n'abantu baffe, ate era mu ngeri y'emu tunoonye tutegekere n'olunaku luli. Kyokka ate tulina kujja mu maali gye tukuŋŋaanyiza tweguliremu ejjana, si bwe guli? Kuba emaali ya Mungu n'ejjana ya Mungu. Kozesa emaali weegulire ejjana. Kati onoogigula otya ejjana nga toliimu mu abo abakuŋŋaanyizza emaali? Emaali onoogikuŋŋaanya weebase omwo nga olambiikiriza mu masigidi. Mukutu gwa 17 tuyinza mwenda pale FM ekola lyo omuntu wa bulijjo kwe tuli mukkirize